Ssaabasumba Kasujja yakulembedde mmisa ey'okw'obusaserdooti ku kigo kya St. Mbaga Tuzinde Kiwatule nga yeetabiddwako abantu ab'enjawulo okuli Katikkiro yawummula Dani Muliika, bannabyafuzi abakulembeddwamu omubaka wa Nakawa West Jolo Ssenyonyi n'abalala. Father Joseph Kalanzo w'ekibiina kya Mwoyo Omutuukirivu abadde asomera mu ggwanga lya Trinidad and Tobago yaweereddwa ekkola ly'obusaserdooti era wano Ssaabasumba Kasujja akuutidde bannaddiini bonna okwewala ebikolwa eby'okususa mu bantu be basumba. Omusaserdooti obuvunaanyizibwa mu kuyigiriza ekigambo kya Katonda n'okwegayirira mu kacyo kano tayinza kubulako bisoomooza. Olaba ne bw'aba yakuba ekiragaano eky'obwavu buli wiiki wabaawo bajja okumugamba Father, omwana wange ono simanyi ngeri yakumutwalamu mu ssomero, oba sirina kyakiro kyakulya olwaleero ng'ate yamaze okuba ekiragaano eky'obwavu. Abo tobagobanga naye bawulirize. Father Kalanza asindikiddwa okuweereza mu ggwanga lya Brazil nga Ssaabasumba Kasujja amukuutidde okuweereza n'obumalirivu. Omukama amuwe enneema enjawufu ey'essaakalamento lya Oludini emuyambe okutuukiriza obulungi okuyitibwa kwe. Father Joseph yeebazza Katonda olw'ekkola ly'obusaserdooti ne yeeyama okuweereza Ekereziya. Ate n'abagenyi abalala mwenna mwebale okujja okubeera naffe ku lunaku luno olukulu bwe lutsi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.